nze negomba nnyo kukola these humanitarian jobs. Yes. By NGOs, those people that communicate with people. Kyensabira. The market is big, so it's not necessarily Uganda. I'm open to all countries, to the world at large. Kama katonda akuyambe osanze Simon Mali ali mu office ali ready okuwa omulimu gamba okuntemere ngali ready okuwa sente zoyagala totya bino bintu by'omu kitwale mu kamera teri sisobola Simon Mali I won't accept mfilwachi I have my principles as a human being mbamwavu era mmanya nti since I'm standing by my principles which are the right ones era ne mukama batajja kundekerera mbutonnaba bokyali sikyali because I have someone wamma nekijjanga Simoni agambye ngina kuwa milioni zo 5 ennyumba nkuwadde ne kapoloti emuyenga so ku ombegule nkwe n'omulimu tekyenkolera nze lwaki njirabanga ki popularity kitegeera si buli kimu nti oyina just kuwaayo oba nkigambo etya kuwaayo mubiri gwosobola ofuna ekintu ebiseera ebisinga kyetaaga naawe kennyini nohasolingako kitegeera nosobola okutuuka ku ekyo ekiruubirirwakyo kubanga naye kennyini okubeera ekyo kyali yasooka kukola ki kuhasolinga so kuba kwati ebiseera bino Museveni yaleeta mbuyite batya omwenkanonkano nomwakuteekawo nemusoka muntu aliko okwambala ebipalepale yaleeta omwenkanonkano of course yaleeta omwenkanonkano namuganange usireka sente z'akameezi omusajja nnemi omusajja naye kaz'akameezi nanti ekyo kyabatondebwa ne Mukama Katonda era ne mu Bayibuli bwe yakyogera yagamba omusajja analekanga akameezi onaalabiriranga mukazi wo buli omu alituukiriza obuvunaanyizibwa bwe okitegeera obuvunaanyizibwa bwe ki ng'olabirira famire yo kubanga era ne mu Bayibuli kigamba nti omukazi n'omusajja bajja kuleka famire zaabwe agende n'oyo olubirizi lwe kitegeera only 24 tuze tukulanga tujaguza buli birthday back at home, so each one of them has been a special one. But maybe I can say mu bukulu bwange this one is the first. Seriously? Yeah. Kuba kino mbadde sikisuubira. It has been a surprise. Nzize era yakikoze. It's now 5 years. No, he always he always does it. He always does it. Nayenga no, this was different. That's why I said it's this one. Kuba ye wange. Bingi. Nebyaffe. Yakoze birthday byonna ebintu bino sinkana mukyali agamba omanya abakazi mutumanyira nkuyita bulungi yamanyira akolaki tokadonga ganda yabadde akagato kalina olubege lwalaba nno basinkana muti we had a journey tujja kwogerayo nga we mutandika hi hello I'm this I'm Linda okay nice to meet you. Is it okay if we can be friends? Yes. So, For that I have a question to ask. Waliwo abasajja kale kansoga nkibuze bwenti oyagala omusajja kwa approaching atya kati tuli ku byoli gayi oyagala kwa approaching atya Linda atukatika nembanga yeza atukatika oyagala omusajja kwa approaching atya like waliwo abajja nakozesa sente na hey can I buy free lunch hey can I do this oyagala waliwo n'aba boda wala mwebe boda bino omuze otula nakyo ku boda otudde kisajja wekikuba mu amp n'okikubako ebbeeri oyagala ko approaching atya. Firstly, respect. Respect. First impression is the greatest.
So the way you even call me the first time, you have to call me with respect. You don't know my name. Tojja kumpita gwe, tojja kunsiya. Anti kati tuli banjawulo. But if someone approaches you with hello, why would you reply wrong or bad? So kisinzira ku muntu. If you approach me well, hello, why wouldn't I answer? So tuli ne Linda birthday yaweze emyaka 24 so katudde wamma omusajja oyagala ku approaching atya toku tricks era mu ngeri esaanidde etya kati for example oli musajja nze ndi mukazi musanzi of course oneegombye oli musajja nze ndi mukazi tandika era nja kukusanga nkugambe nyabo nsaba kunsonyiwamukko njagala kwogerako kko naawe nvaako nedda bambi nsaba ompe ku budde sijja kuwa budde sijja sirina budde dakiika emu yokka emmala okay seconds zokka seconds tandika olutandisa nkuwadde seconds mpadde seconds ziweddeko nga ngenda kale ndekera kanambako sirina simu naawe sirina simu nkwano nyamba seconds ati ziggwako tuwasabe seconds nona tekwana sikwangu sikwangu naye era oba olina okubeera ekintu kyoyagala olina okukiremerako kati waliwo omuwala atakuwa budde kati osabye seconds zaweddeko dokiraba seconds zaweddeko otandise bambi jjukira okimanyi nti oba olumbye omuwala nva kufa abeekaza bamass communicator saa kumanya biki neekaza naye omuwala otintimamu ebigere amagulu gano ne gasooka gakugira okimanyi ekyo gwewakakani babasajja nga bano si batono bangi naye gwe towalabanga olumu baba bakankana namu era naye lwakuba I don't pay attention kuba nze if I have no interest in you I don't even bother looking at you. So omuntu gw'olinamu interest yaba atya gwe nnina kati that one tunyumya mboozi tusooka tumugje mu bino gwe omuntu gw'olinamu interest yaba atya interest omuntu how does someone get interest in you? The way you approach that person nga we twagambye you come with respect, you command for the attention. nkole ono kyakoze kati nze Linda gwe mmoze ntandika onsanze yes onsanze nti sisa kuba in your shoes why I'm not a man. For example actinga olaba obuzibu tuyitamu nga tukwana abakazi. Okay. Hello. Hi. How are you? Good morning, evening or afternoon. Okay, I'm Linda or I am Mose. I'm Mose. Yes, And you? Yeah. Nice to meet you. Can I please have a word with you if it's okay? Just a minute of your time. I'm busy. I'm going for lectures. Okay, it's okay. So can I maybe get your number? We can talk maybe on phone. My phone has issues, I don't have a phone right now. Okay. Can we have maybe coffee? Can we talk over a cup of coffee? I don't take coffee. Okay, then she has the problem. I don't take. Then she would either say no and that the conversation is done. Why would you continue prolonging? Like for example, she is clearly showing you that she does not want to talk to you. Why would you stick there? Aina qualities enjagala. Then you come and try. You will keep on. Persistence breaks resistance. You'll keep coming. At that point, you let her be. You come approach her. Maybe she's not having a good day. As she said, she's going for lectures. So you let her be. Follow her. Come back next time. Probably she will be free. Persistence breaks resistance. No. Abakazi. Kati nno otandika wote omukwanyi. Munyumiza nakwezi. Mose, hello, how are you? My name Mose. I'm here stranded. Enviiri zintawanya nina interview gye ngenda atandise okusimba nnyala. Jjukira naawe omusajja obuswala obutamuwa. Oshagedde atandise okusimba nnyala. Nawe kimusaba nnyo ssente. Kisinzira ku muntu. Abantu banjawulo. Girls are different. So bawo musaba ddi ssente. Ekyo twagambye this one is out. Ngamba kale omuntu wani musabye mu ogunti boyfriend wani musabye ddi ssente.
after you're in a serious relationship and if you see that he's willing to support you, waliwo oli akulagira ddala nga he's not willing, then ng'omuvaako. No, if you're together, ng'okita, you get your money. There are different ways. Okirente okwana sekwango. Olabe nkalubiriza. Sekwango naye mulimu abalemerako. So omuntu wakulemerako ngira ate abamuntu block. By the way mulimu abalemerako ate nga bayaye. Ekitegeeza. Nolowooza nti ogudde ku muntu omutuufu ate kumbe nga muyaye. Kati obwo obuzibu we bujjira. Of course, you're not taking us some time with that person. Relationship. Muzibu ki bwasanza ko relationship. Just tetugamba boyfriend go in. We just generalize. Ale tulina ebuzibu ndowooza bungi olw'ensonga nti endowooza tuyinza okuba nga tetuzikwasaganya tetwakulira wamu ekitegedde buli omu alina different characters, so of course kyobola abateekawo gundi baye bagyeta batya kale ye courtship nemusooka mumanyagana. Of course love yeetaagamu okutegeeragana. Mukyali mu bya courtship omwana n'akusimba olubuto ate abasajja benakuze olubuto omusajja ate omukazi alufuna ayagala teri mukazi afuna olubuto nga tayagala sikyo. I believe it's mostly the guy. Yes. Omukazi situation ye aterere na mubweki simbe n'olukono wano kitya kitya. Of course wogenda mu ekyo kintu oba okimanyi olwemu besitasobola kwogerera ku mpewo. Olubuto omusajja yamanya mbulujja oye nti muli bagezi nnyo tusinga mu process eyo omu abasinga oteekamu. No, waliwo abafuna nga tebaagadde. okiriziganyiza nangeri No, waliwo abafuna nga tebaagadde. seriously leero gwabo tekisoboka. Okay, not kwagadde, but let's say nga tebategedde, they weren't ready or prepared for it. I presume 90% babaagadde. Probably, I'm not sure. I won't take sides. You won't take. Oyagala bela objective. Yeah. Ate mutusiba n'embuto n'ova owoono n'ova n'ewooli n'obala nti Saimo moze kakati weve wa Saimo leero ngende wa moze alinamu kasente Saimo wange mwagala nnyo munaku talina sente. Kati ekyo kiri ku muntu. Kiba ku muntu. N'abakazi kiri kwoyo. Banne tubadde tugenda mu ibiranga tumaze. Banne bakwadde ku birabo. So birthday eno njagala webaze ku bantu abakubeereddewo. Mami ojja mulaba ku video zino alabeko Metron asooka muyimbira. Yes, Metron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Linda. Happy birthday to you. You look like an angel. You look like an angel. You look like an angel. Happy birthday to you. Bawalinda tukaba amaziga. Ha bawala balina akajja. Bawala baddo kino. Okaba ki. Message yange already yagifunye. Omanyi nze ndi musabi nnyo namwadde ekyawandiikibwa nga kiva mu James. Essula esooka olunyiriro 12 nga kigamba nti Katonda ali wamu n'abo abagumiikiriza. So nabadde mugamba nti mu situation yonna ne weebanzibwa etya alina okubeera omugumiikiriza. So abadde patient enough. Ekirabo kyafunye already yabadde akiwishinze. So God made it for her. I just want to thank Alan. She was the first person here to wish me a birthday. She was the first one. Nampa my birthday gift. Then she has been with me throughout that day. She's encouraging me. I didn't know anything would happen. Like I said, it was a surprise. So yabadde onga. She's keep making me like engaged
Yeah. Eto tumudisappoint omaya baka wala mwine ebigambo era etolangira muno naberanga wo It's been long. Since 2019. Anti waliwo abantu abayingira mu bulamu bw'abantu ate ne bakyankalanya ojja wano n'osanga wala kudewuta omuntu tasaa kwekeka for a long time. 2019 has been long. So 2019. Seriously? we joined campus in 2019. Okay. August. So it could have been maybe 1, 2 around there. Okay. So special messages to your baganda wozi, mama wozi. Give me the short. Firstly, I would thank my parents, because if it wasn't for them, I wouldn't be on this day. Then secondly, I would thank my siblings. They have been there with me for all their life since I've known them. Then my boyfriend, who has surprised me today with my sister, my lovely sister. Thank you so much. I love you so much. Then my workmates, the Team Delta. Thank you so much for welcoming me, for celebrating with me. This day was going unnoticed, since I'm at work and everyone is up and down. But then you guys have celebrated it with me. Even when my loved ones weren't around, you second family have been there for me. Thank you so, so much. And thank you also to you, Mose, for hosting me. Call me Sewanyana. Do I like my name? Sewanyana. Sewanyana. I didn't expect this, but thank you so much. Sewanyana. Next birthday, we're going to celebrate I'm open as long as there's love all around me. I'm open to anything. So tulaze ku bino buli kyakuwadde. Box yiyo mweri sijja sumulula. But yiyo. Bonna abasajja abanaku muve ku baana. Yakuwadde boyfriend yakuwadde kino? Nga kizitowa. Bonna. Omanyi otwaberanga ku ssomero. Kampe mozi temanga bakuwadde baasanga ezitowa. Todda. Omanya bataddemu ebibalwa kakati okola bubi. Biripoti bwe n'ebibi todda. Kati oba muno mulimu ki? Only for me to unwrap. Ngenda kuwa kirabo ki? Kyenize. Kuwa kirabo ki? Ekirabo kiba surprise. Naye oli mulungi era omusajja n'akukyala mugambe wendi. Bw'abakazi abaddugavu kiki kye nagambye kiba kizibu nnyo okusanga omukazi omuddugavu nga mulungi. Ate w'osanga obulungi aba mulungi. Neesiimye. Sibula abantu abali ku Wonders Just. Okay, thank you so much again for having me. Thank you for tuning in. Yeah, mubeere bulungi. Abali ebweru tebakwekubirawo. Era ng'ekyukira ddala eweeru. Naye abasajja b'ebweru bakwana. Ate balina ssente era boyfriend wo wanaakulaba ku mutimbagano guno. Bagenda saba enamba yalinda akoze otya kakati njigulu. Okyegedde? Bakwana. Si be bokka bangi. Si bweru wokka, they are everywhere. Bakwana obagamba ki? Simple. I have someone. I'm contented. Sorry, it's okay. I'm ready to. No, I am contented. It's about me. Okay. Okay. Sibula abantu omwe tubiwa. Wanaye webale by the way kansoke nkwebaze. Webale to hostinga. Sewanyana. Webale to hostinga. Era ndowuzana nebaze n'abalaba program yammwe. Pozi wagitani? Wonders Just. Wonders Just. Yeah, man. Mwebale. Wagira Delta TV. Okay, Mozele Megatron is my name, but in the birthday girl bamuyita Linda, beautiful. Omuwala omuddugavu gwe nalabye omulungi anaba. Omuddugavu muli babi. Musebe bulungi mweraba.